Gavumenti yakuneze etema empenda ez'okulaba ng'erwanyisa ebbula ly'emirimu naddala mu bavubuka n'ekigendererwa ekyokulaba nga bakendeeza ne ku muwendo gw'abakugu abadduka mu ggwanga okugenda okukolera ebweru. Bw'atyo Kano Edith Nakalema ono nga yakulira ekitongole ekirwana okulaba nga basigansimbi ba kuno tebabbibwa ekya State House Investors Protection Unity agambye nti bali mu nteekateeka yakulaba nga ejuulirako ddala okulaba nga abavubuka bayambibwa ate n'okulaba nga gavumenti eyongera ku bungi bw'omusolo gweyingiza. BPOs omugaso gwayo ekikulu kiri nti okukuŋŋaanya abantu abakuguka oba abasoma mugiyita emyoga ng'okubala ebitabo ebyamateeka ebya engineers actually n'ebyemikono like si bya mikono okukwatamu naye bw'oba n'ekitone nga omanyi okuvunula olulimi olulala ne babeera wamu okutondawo okuteekako emirimu gy'abaana baffe kyetugenderera. So tuyise ba investors ababadde bayita 15 abali mu business processing outsourcing BPOs nga abamu already bataddewo awokukolera ekkolero erisobola okutuuza abantu abayita mu 3,000 group emu. Nakalema okwogera bino abadde asisinkanye abasigansimbi mu tekinologiya era nga bano abasisinkanye n'omuwandiisi ow'enkalakkalira owa minisitule ya tekinologiya Amina Zawedde ne basuubiza bano okubayamba buli kimu kye beetaaga okulaba nga bakola bulungi emirimu gyabwe. And they told me, okay, we think we can do 5,000. I said, yes, that's a conversation that I want to have. So we are getting these people on board, but we also, as a country, have to put certain things in order. You know, how we behave. If I go and market and say, I have these very good people, and then they are recruited and they are not doing their part, then it becomes, it brings down our name or our value. In terms of Uganda's ranking, you know, when you're doing BPO, there are certain ranks that you have to have, or certain measures that you have to have, and this will be presented by my technical officers in detail. They rank the country in terms of, you know, what infrastructure do you have, right? Nakalema bano abawadde amagezi okusennyesira ku kutondawo emirimu nti kubanga Uganda erina abavubuka abayina obukugu obumala naddala nga gutuuse ku tekinologiya. Actually weda tugamba nti abaana baffe ababagenze Buwarabu okukuba ekyeyo okukola emirimu gino egy'emikono emirimu egy'awaka emirimu egya security singa naffe tuweereza abanakolera ku computers ne bakolera ensi endala si kusindika abaffe bagende batuula eri ate bakolere computers nga bakolera amawanga amalala. Mu kubaganya ebirowoozo abasigansimbi nabo boogedde ku kusoomoozebwa kwe basanze n'okubatunuulidde mu maaso bwe baba bakutuukiriza ebyo gavumenti bye yeetaaga era bawanjagidde gavumenti okukolera awamu nabo bwe beeyagala okutuukiriza ebigendererwa byayo. Mentioned that BPO evolved to BPO is evolved further to GCC, which is called Global Capability Centers. Were not being picked. So we have those kind of experiences and you have investors coming, we have all kinds of stakeholders who are not getting a good experience. So I think for us, Madam PS, I don't know at which level we should pitch this. Can we have government have a deliberate policy to outsource? Just that is going to create the jobs we're looking for. If you're looking at generating resources, then you're going to spend these resources in things that they wouldn't have spent on. Movement, renting houses, and so on. It was clear when you have a BPO, you're not employing one person. You have